Soka mji wano bwe muti njagala bali abakulembeze abalenga babalawo. Mama Machete njagala oyogere ku lw'abana abantu ne bagenda kweyanjula boogere ne ku bantu baabwe abakyali makomera. Balamusiza abasebo ne banyawo bannayinza ebyokwogera byanzigwako era bibiri byanzigwako wabula olwaleero kammenye ku mavidiyo osanga Mukama Katonda bulijjo njogera nkujagaladdeko. Nzala Isa Kabanda mama wa Yasini Sekitoleko gwe mumanyi nga Machete amaze emyaka 4 mu kkomera akutegwa ku 5 yagaana okukkiriza omusango. Fayiro basigalako abantu 9 be basigala mu kkomera. Naye Mukama Katonda taata nkusaba baneewombese nga nzikakkanye kuno omulundi gwakubiri nga nzikakkana wansi ku mavivi nakukabira wansi nga Nzala Yasini nzizeewo ogwokubiri. Mukama Katonda nsaba owulire essaala yange eno abaana baffe obagondeze Omwami Museveni omutima omuzadde Omwami Museveni omutima omusaasizi Omwami Museveni omutima ogwekisa era omuwa amatwi agawulira abantu beewogera era omuwa amaaso alabe abaana baffe tebalina musango ekyamazima babasibira bwereere. Bannange tulaaganye tukooye Mukama Katonda twagayaddewa Mukama Katonda kite tutakoze ayi Mukama Katonda taata gwewesa gwatuwa abaana awo kikole obadde empingu ku mikono kikole ojja amakufulu ku makomera abaana baffe bafulume ayi Mukama Katonda taata tugayaddewa kite tutakoze kite tutatuuseeko nkusaba olw'ekisaatu Mukama Katonda. Omuganda agamba nti omuto waayonoonya omukulu yayolongoosaawo. Nfukamidde ku lw'abaana abo oba Yasini ye yasobya neetonda ku lulwe oba nze omuzadde nze nasobya ng'omukangavulanga ku lw'omwana ayi Mukama Katonda taata tusonyiwe. Bonna abali mu kkomera taata bawewulira olugendo luno kuba bali ku lusozi Gambalagala. Byanzigwako dde ebyokwogera kati nsaba busabi Katonda kubanga sijja gamba nti neebaza sinnatuuka ku ekyo kyakwebaza. Naye Mukama Katonda taata kola ky'osobodde kyonna osumulule abaana baffe owe balooya baffe obusobozi owe balooya baffe obatamira ekkubo buli eyeekisa mu kkubo ly'abaana baffe lino ng'abalemesa okuva mu kkomera Mukama gw'omanyi. Mukama Katonda taata wagamba ekitegeeza g'oba okooye tasula ekitegeeza nabo abalemedde abaana baffe okyabaagala naye bawa omutima omusaasizi bate abaana baffe bawa omutima omuzadde bate abaana baffe mwozi ne mutabani ne taatawo muta abaana baffe mwe mubalemedde. Ekisembayo pulezidenti waffe taata nkusabira buwanguzi nkusabira emikisa buli wokutte wonna wakugondere awakalubye wonna Mukama agonzeewo kyamaanyi nnyo oyolekeddwa olutalo Gambalagala naye Mukama Katonda ono akuwa obulamu tukwagala oli mulamu nze wano sandituuseewo senga tobadde gwe bitundu bingi byontambuza olwa Yasini bangi abasiwanya emabega yonna nga tebaliiko alondoola naye Mukama akuwa ekisa Mukama akuwa amaanyi kyokutteko kyonna kata kiwangulwe olw'amaanyi go. Abaana baffe bafudisoja mbasabira emikisa kuba muyingiridde olutalo Gambalagala omwaka bwegutu bwe gutandika nga tukaaba bukaawe naye Mukama Katonda abampeera omukisa kati mwesibye ku ngoye emmyufu timwambala ngoye z'abasirikale wali okubalakisa eyambala ovulo ekyo nakyewuunya mudda naye Mukama Katonda taata kuwa obusobozi pulezidenti wange Mukama akuwa omukisa ebigambo yange naye Mukama Katonda mwagulu ng'ampanidde emikono tabaana baffe bawe obusobozi bafulume ekkomera tebalina musango gwe bakola si babbi si baki omwana nga yali munafu nnyo Yasini taata netonze ku lulo omwana bannange entambula ndya naye omwana nnuma Mukama bawe omukisa. Webale nnyo Mama Machete ebigambo ebyo. We have the father of one of our comrades from Yumbe called Angulibo Siraj. Let me give him a chance to speak. Hello. My son is called Siraj Angulibo. He was arrested in Yumbe. It's now 2 years since I don't see his face. I was told that I should come here to stand and we come and talk in one voice. His arresting, he was not a soldier, he was just a civilian. Why they arrest him, I don't know up to now. Thank you.
Thank you very much. Anguli Bosiraji yali coordinator waffe wa NUP mu Yumbe district. Tebamukwata eka bamukwata ne Andama era mama wa Andama naye wali wano. Assalamu alaikum. Salam. How do you Obini Robert Chakulani. Why I'm asking you like this? I am very confident when you empower, my son will be out. When you continue with this struggle, my son will be released and free. I do not have much to say. I just came all the way from Yumbe in West Nile. Angolibo was abducted from Yumbe. Thank you so much today. I'm very honored to see our President, His Excellency Robert Chakulani. Thank you very much, Adifo Angini. Kakati wananga basigadde njagala mweyanjule n'omuntu jasuubira erinnya lyo n'omuntu wo n'ebbanga ly'amaze mukomera so that tugenda mu nsonga endala ey'okusaba. Mulabe maama w'omusibe akwatiddwako nnyo. Abaana abo baabawamba okuva mu disitulikiti y'Eyumbe bali bakoordinata ba NUP. Bwenjogerera bali Kigo. Tebawozesebwanga wabula abantu ba gavumenti ya Museveni babadde babatuukirira babagamba basayininge amnesty bakirize emisango balyoke bateebwe naye nga tebasobola kikola kubanga tebakola musango gwonna. Ismail yenoya waabwe oyo gwe mulaba muganda waffe kale Yanze Nanteza Prosi muwala wa Mugumya Arafat oyo gwe mulaba mu namba 6. Taata wange yawambibwa okuva Embirizi Lwengo era abadde awozesebwa mu kkooti y'amagye. Amazeeyo emyaka 2 n'emyezi 9. Yaleka abaana 10. Amawita simwe munonga amazina ganje ndinyisima Annette Nindugumu umrika mwenje ndi mukavobi yange ono mukyala Bobi yange malamusiza mulinnya lya kitaffe. Amannya agange nze Nsamba George William taata wa Muwonge Joseph. Muwonge Joseph kino siyinza gana kiisaawo okwebaza Pulezidenti Bobi Wine bambi olwanyinyo ku mwana wange kubanga bamukosa ensigo. Ekyamazima simanyi era omwana we ne baba akomyewo we baali bamulamu naye weebale nnyo weebalire ddala omulimu ogwo gwokoze era n'obeerawo olw'okubeera nga taata mukwebaza omwana we omubeereddewo olw'ensonga nti nange saali bulungi nina omwana wa myaka 14 teyeekyusa ndiisa muliisa enkolaki ate nga nina okulabirira omwana wa Muwonge. N'olw'ensonga eyo mbasaba mwenna nga bambi mbeebaza kubanga muyiyewo ebibiri onoonsonyiwa Pulezidenti olw'okuba nti sobolanga kutuuka mu nkiiko zonna.